Minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi Matia Kasaija avuddeyo n'ategeeza nga eggwanga bwe likoseddwa omuggalo olw'ensonga nti akadde kano ke twogereramu ebyenfuna by'ennyaffe Uganda biyimidde ku bitundu 3.3 ku buli 100 ate nga ekirwadde kya COVID-19 we kyabalukirawo byali ku bitundu 6. Minisita okuvaayo bw'ati asinzidde mu kwogerako ne bannamawulire ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala erya Uganda Media Center mwalambuludde ebyenfuna bwe bikyayimiridde. Ebitundu ebimu tuwejjera kuwenyera situfudde tukola tutya tuwenyera. Ebitongole ebirala tudduka sipiidi kyova olaba nti enkulaakulana y'ebyenfuna mu Uganda tetunnagenda ku zero kati tuli ku point 3 ku 10 plus luli twali ku 6.4 something like that. Wabula agamba nti bannansi basaanidde okugenda okwegemesa ekirwadde ekya COVID-19 nti kino kye kijja okuyambako ebyenfuna bino okusobola okubbulukuka. Ende batugeme nga minisitule y'obulamu bwetugamba awo bwe kibeera bwe kityo then government ejja kuwalizibwa ebyentufuna okubita omugalo guveewo. Omugalo buguna guvuddewo nze byempulidde n'ebyendesekolezeeko research abantu banyiivu kubanga babonyabonya nnyo tebalina ssente tebakyayagala nga luli baali beeyagala kati omugalo ogwo singa guvaawo abantu bajja kutambula ate sipiidi esingako oluli bwe yatambula. Ebintu byaffe biddemu bulungi nnyo kabe kasingenze ne projecting nti ne economy eyinza okutandika okutambula okujjako ng'obutale obw'ebintu byaffe bitutunda ebweru bunabanga tibunaba kuteerera bulungi eyinza okuddamu n'etandika okutambula ku butikitiki 6-7. Twogerera amakampuni mangi amagwira gatandise okusibako ebyago okuddayo gye gava amalala gatandise okuggalawo nga n'agakyasembyeyo mu myezi ng'ebiri kwe kuli kampuni y'amasimu eya Africell egenda okuggalawo mu butongole omwezi ogujja ogw'e10. Ssemaduuka wa Shoprite naye eggalawo saako n'amakampuni amalala nga wano minisita agamba nti tannaba kumanya nsonga lwaki amakampuni gano gadduka okuwaba obwe wabula n'ategeeza nga bwe baatandise dda okunoonyeza ku kiddusa amakampuni gano. Waliwo kampuni zigenda ne baggalawo abaana baffe ababa bakola emirimu nago emirimu nakati nakyo neefuuka nsonga naye si kugamba nti waliwo ensonga siina nsonga nze gyemmanyi wabula nti tukyakola research lwaki bagenda naye nga njagala kubakubira omulanga nti baleme ababadde balowooza okugenda tebagenda. Wabula abawadde gabuwa nti bamutuukirire nga gavumenti esobola okubadduukirira wabula n'ategeeza nga n'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuŋŋaanya omusolo ekya Uganda Revenue Authority bwe kirina enteekateeka ez'okukolako z'atasobola kwanja akadde nga kano. I have not had anybody coming to say, Minister, we are having a problem here. Would you want to help this area? If it is possible to help, we shall help. I just hear people are going out just like that. So that's why I said those are good weather friends. When there is some little pain somewhere, say So even our revenue authorities are also working on something. I don't want to reveal it now. They are working on something. Some maybe of this company either they were not fulfilling certain obligations. Now because things are now getting a bit tighter, and the government also now is looking very closely. I need to get money. Ono ategeeza nga bwe yeetaaga omusolo oguwerako akadde kano n'ategeeza nga ekitongole ekikuŋŋaanya ky'omusolo ekya URA bwe kyakuŋŋaanya omusolo omutono akadde kwe twogereramu. Sooka omusolo ngwagala katandike n'ekyo omusolo ngwagala olw'ensonga emu nti COVID yandeetera ekizibu kati enteese ku bintu bye nnali seeteeseteese kuwa ssente bwe nkubabuulira ssente zenteese mu kulwanyisa obulwadde buno muyinza okwewuunya. I think it's almost now 4 trillion. Yes, Kigongo kulwa Channel 44 Oliguro.